Muli mutya bawala bange ne batabani bange. Ntuuse nga nze senga wammwe omulungi, senga ow'ensonga. Olwaleero nno njagala kwogerako n'abaami nga njagala kubasomesa ku ngeri gye musobola okunuunamu ebbakuli oba okugwa ebbakuli entuufu. Abantu abasinga tuwulira ekigambo okugwa bbakuli ne tupapa. Gwe n'ogenda munno olugiteekawo n'otandika kukomberera buli wamu w'oba olabye. Ebiseera ebisinga ne tulemwa n'okuzuula ewatuufu we tuba tulina okukwasaganya oba we tuba tulina okusimba essira okusobola okuggusa ensonga y'ebbakuli. Bannange ggwe wenna ali eyo ng'ogwa mukyala w'ebbakuli era nga oyagala okumugwa ebbakuli naye agambe nti omwami wange yatendekwa, nti omwami wange kyakola akisobola era akimanyi era kirinamu obumanyirivu. Wano nno w'otuuse we watuufu. Kalira wabula kyenkusaba teweerabira kusubscribinga akagundi kolaba awo akamyufu akagambo kanyigeemu era bw'okanyigamu kajja kufuuka bbulaaka tera bajja kuleetera akade mu kade ako koonamu. Nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe eya leero ey'ebbakuli. Osobola otya okugwa mukyala w'ebbakuli oba munno ebbakuli n'amanya nti kyekyo ekituufu kyaliko. Emmana eyina ebika. Sijja kwogera ku bika bya mmana olwaleero. Wabula emmana eyina enkula gye yakulamu. So oba atuuse okumugwa ebbakuli tolina kukwata lulimi ng'oluyisa buli wamu. Yes, awo wonna wonna tujja kutuukawo. Naye waliwo ekifo kye tusaana okuteekako essira. Nti w'otunuulira emmana y'omukyala eyina enkula gye yakulamu, waliwo eno waggulu akantu akaliyo. Akantu ako akaliyo kalina kasongovu bwe kati kalinga olusolo lw'omusajja. Abantu abasinga ke tuyita omusino, sino abantu abasinga baba bakayita musino. Naye abantu abasinga oba abakyala abamu omusino gwabwe guli munda ate abamu buli omu ayina enkula ye. Abamu ojja gusanga wabweru, abamu ojja gusanga munda, abamu ojja kasanga nga katini nnyo, abamu ojja kasangako nga kanene. Kati ffe twagala ki? Twagala akasino ako. Ne bwe kaba katini omukyala osobola era okumunuuna n'akawulira. Bw'ogwa ebbakuli awo w'olina okusimba essira ku musino era w'olina okuyisa olulimi era w'olina okunuuna. Omusino bwe guba nga guli munda okwatawo n'owenjulawo katini bw'oti waggulu awo w'enkulagiridde. Nja bateeramu ekifaananyi wano musobole okulaba kye njogerako. W'oteeka essira n'okomba n'onuunawo nga bw'okombako n'ewalala era bw'omunuuna awo nkukakasa ajja kujugumira, ajja kugwa eri, awo weewali obulamu bw'omukazi. Awo mu musino awo guli so sensitive era oyisa kulya akalimi mpola n'onuuna n'okanuuna. Eri yonna yonna gye munuuna wa eyo yonna yonna tewaliyo buswandi. Obuswandi buli wano waggulu. Awo waggulu ku musino awo w'olina okuteeka essira n'ogukomba n'ogunuuna. Naye nammwe abakyala oba ng'owuliriza audio yange eno, bannange tuyige obuyonjo. Omukyala anyuma okugwa ebbakuli nga muyonjo, ng'oli muyonjo nnyo naye kuba ekyo ate si kyekyandeese, gujja kuba musomo mulala engeri gye tusobola okweyonjamu abakyala. Ne tugoba obusuususu obwo bwonna obuki. Kugamba omwami n'akugwa ebbakuli nga yenna yenna mutebenkevu nga tapakuka nga talina kyatya nga gy'agenda yeesigayo. Kale ndowooza emba nnyonnyodde bulungi omulina okuteeka essira. Naye no wansi tukombayo. Osobola okuteekayo olulimi nga bw'oluggyayo, osobola oduyisaako ku mimwa gy'emmana, osobola okunuunanuunako ku bifuli waba buyina oba ayina ku bifuli osobola obinuunanuunako. Nabyo birimu obuswandi. Naye ate essira tulina diteeka wano ku musino awo. Bw'oyisa olulimi nga bw'okomberera eno ate nga okitegeera. Kansubire mu nfuna bulungi kyengezaako balaga. Era gwe wenna abaddeyo nga tomanyi ngeri entuufu gye bagwamu bbakuli, gwe ng'olowooza nti olina kugenda mu mmana n'otandika kukomba bukombi oba n'otandika sonsekayo olulimi nga bw'oluggyayo. Nedda. Awo waggulu awo omusino ne bwe guba guli munda gwasita oteekawo olulimi n'onuunawo aba awulira. Bwe guba guli wabweru nakyo kijja kuyamba
toŋŋamba saagala kuŋŋamba mbu ate nze munnange omwagalwa wange oba mukyala wange omusino gwe guli munda gye bali abagulina nga guli munda naye ng'ate era osobola ogukwasaganya. Okitegeera, olina okumulaga nti oli mutendeke, olina okumulaga nti kyokola okimanyi, si kugwa bugwi kumala gagwira bintu by'otategeera. Ate era bw'oba tomanyi munno osobola omugamba nti munnange ompulira, n'akuddamu nti oba wano oba wali wenjagala oteeke essira. Okusinga okwefuula nti omanyi, obuzibu bwe tulina twefuula nnyo nti tumanyi, naddala abasajja ate temwagala bbawabula. Weefuula nti kyokola okimanyi naye ate ng'oli kukola volongoto, gwe kwekkusa bwekkusa, gw'ofuba okulaba nti kale kammugwe Bakuli nsobole omusanyusa naye ate nga by'omugwa obikola mu bufu, obikola mu bukyamu nga tebiriiyo era nga tebigenda mmusanyusa, ne tebigenda mmunyumira oba kumunyumira. Olwaleero nja kukoma awo kubanga ensonga yange ebadde yakwogera ku ngeri ya kugwamu Bakuli, wa we tulina okuteeka essira nga tugwa Bakuli. Teweerabira kusubscribinga y'ensonga enkulu, teweerabira kusharinga oba okasanzeemu amakulu kasharinge ne munno. Teweerabira kunteerawo comment, kyonna ky'owulira nga kyewandiyagadde okwogerako, tujja kwogera ku bintu bingi ky'oba onteerawo awo. Baagala nnyo, nsigadde nze ssenga wammwe ow'ensonga, ssenga Faith oba mpita ssenga Feeyi.